Abali mama Nabosa. Nawe oteekeddwa okubanga okuyimba okumanyi. Jangu otuyimbire yakayimba wano kamukoka. Yesu wange nze gwe kusinzanga nemirembe jange gwe Mukama wange. Kakati kampani ya Lodge mattresses abakola emifaliso tusajeewo ne tugaa nti wano tuli kabira ku kabira kuno kwobeere namukisa mukyala Nabosa. Mukama yebazibu. Amina. Atenderezebwe. Jangu tugende ku motoka bwetikko obugenyi. Olaba? Lodge mattress. Ballange. Sokola bwegireyo obugenyi bwo. Sokojeyo. Ballange. Ballange ngane yanziza nnyo. Ate tebakomyawo ne kalenda bagikuwadde. Mwaka guno ogulabirenga kuno. Efariso liiryo. Bas. Rose form. Lodge form ojuulira. Ne bakuyiwamu n'ekibulanketi. Okyukire ddala obulamu okirabye. Yazaala bazukulu. Olaba bw'oyaka. Yange biramye. Ezo mmeka? Ezo mmeka? Ezo mmeka? Lodge form ekutumidde. Biri abiri mwena akwakire nga ttaala. Bazukulu bange mwenna. Ebikisa gibawadde gibataddeko. Amina. Ono Nabosa omutuukuvu ku kyalo kabira we tuli wano nga tuli ebulemeeza ate era tukube engalo abajulizi tumutende. Atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye, atenderezebwe Omukama agulumizibwe omutonzi w'eggulu n'ensi. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Kale munnange nja kuyonka ate kentuuse ku ndiga ne njiwulira nti ewano wonna yeebunyeewo. Wonna ndiga yeeri wano. Kati ono ye maamaani. Ono ye Nakibuuka. Gwe maamaani. Nabosa ow'endiga. Nsanyuse nnyo okulaba. Mpozi ab'endiga muba bazzukulu baani? Baalwomwa. Empami mbaalema okota. Omubala gw'ab'endiga gwe guvuga gutya? Guvuga. Nabosa. Mpaali muliisa endiga. Alivaawa. Olanga jenge yakasibira embaale. Kubanga buli omu yeddirayo ndiga. Aya basi. Kale kakati maama wano bayitawo batya? Bayitawo kabira. Kale mama. Kunze. Mane ndaba kuki. Yalugulanga bannange. Yalugudde. Yabanga alugula. Bannange. Kabira chairman we kabira yani. Chairman yani. Chairman kagwa. Kabira. Eno muri mbulemeji mulimuwa. Ennaka zikyabuuka. Tetukyaziraka. Zabulira bwa. Ale tumanyi obadde gaali bafuuyira eri omuddo. Ennaka tezikyalabika. Kyokka nga ate luli zabuukanga. Kakati enswa nange nsobedde. Kakati obutakulwisaawo tuva mu Lodge mattresses. Abakyasinze okukola emifaliso emirungi mu Uganda. Abo nno baami basse baabo bazzukulu bange. Bano bazzukulu bo. Kati ono yaani?
uje beyogereko Melinga tate nabo bava mu sensamba Ngoba tusose. nange mbadde manyi nti abalogifo mbatusose bibadde byakwesooka mukazi mulungi Nange. wazaala nazaala abaami baabo abaami baabano ate abalala gye balise mukama mulungi ono yani nsamba ate nomusomesa ate wamasannyalaze yeyagayingiza wano ono yani naye chaimani mulamba ow'ekyalo eradde nnyo ekisibo owekyalo ekyawa wuyo ajja kweyogerako amanya n'eddoboozi lugwana Peter kiyamaani waabwe Erinnya kiddaali otatugambye. Bible ani musajja muyimbi Mulimba. wayimba luyimba ki enyimba nina ennyimba nyingi wali oluyimba lwe bayita zina lutambula lutya Zimba mutulire. ya lugamba mia amwepai superasta bakuba mu bidongo bampita mu lasta bagendako ebiwundu mbasako pulasta musango omukoti amwejaji nze muwozesa kyokadde wakaleka kwasisa empisa beyisayisa nga tete balina kisa batutiisa mu bidongo tompisa ku front page yenza asooke nogwe bidongo nga tukaye ena biwala nga bikaye selekta DJ ngokaye wamagwa tudde nkugamba zina mukyala wo nga takubira ngalo Olokati zina tutya. ozina kamazina gonna gowulira goyagala gonna agakwanguyira kati gwe yimba nga mukyala wo bw'azina mulaba asomesa ku Sunday musomesa wa kalejiya mulamba ate wamasannyalaze tuweeyo akayimba k'ekerejiya oli atuwadde ak'ensi naawe tuweeyo ak'ekerejiya akajjakimba wegenda bawako katundu nga n'oli bwatusampuli nti onsubya mukisa ogwo wetaaga nnyo leero bawaddeyo abali maama Nabosa Abayimbi. naawe oteekeddwa okuba nga okuyimba okumanyi jangu otuyimbireyo akayimba wano kamukokka oba ka myaka 5 jangu Abaana oleka gwa bawa. kubanga ekitone kiyitiridde tuyimbiremu konna jjukira ku gyaliwo enkadde kujamu egyaliwo onako oyimba jajja osooka okwepica okumanyi Kwepicha. wama yimba lw'owulira ku mutima Oba lwa ddiini. nze ngenda kuyambako onajja kukubira engalo mwami wo gwe kooka Otyo. jjukira Yesu wange nze gwe kusinzanga n'emirembe gyange gwe mukama wange haleluya oli muweereza mu kkanisa Yawa abaana kutoni. kaakati kampani ya Lodgeform mattresses abakola emifaliso ebika bye tukola bingi neeno byonna mu kyalo eno ewammwe gyegiri bw'ogenda ebusiika ogifuna bw'ogendawo ogifuna tusajeewo ne tugamba nti wano tuli kabira ku kabira kuno kwobeere namukisa mukyala Nabosa mukama yeebazibwe amiina atenderezebwe katonda w'eggulu kaakati bakubyeko efariso kati bakubyeko efariso okyuse ensula tukiyita nyumirwa obuliri ne Lodgeform jangu tugende ku mmotoka bwetikka obugenyi olaba Lodgeform mattress sokola bwegireyo obugenyi bwo sokojjeyo bannange nga neeyanziza nnyo ate tebakomyawo ne kalenda bagikuwadde mwaka guno ogulabirenga kuno musitule kyekyo ebibyo bye bino kwata bino nga neeyanziza weewaawo katugende onyumirwa obuliri Naye ng'obadde okunyumirwa.
Ekiseera kyonna. Sensamba. Otaddeko essaala. Omukulu Sensamba alina okuteekako essaala. Buli lunaku. Kiki obadde olya? Olyako. Namaze okulya. Temunkoze. Ekikoze? Mukama abaddizeewo. Tuleka ekiriri kyonna nga kiriwo kiti. Ngenda kweyalira. Ngenda kukwalira jjajja. Nedda bw'aba aneeyalira tumuleke yeeyalire. Abaami be bana. Kaakati kalenda eno ogirabye? Olwaleero ennaku z'omwezi ogimanyi? Olwaleero 12 tunula wano olabe omwezi ogwokubiri ogulabye ogwokubiri era lwozifomu yekulagi kalenda eno nti olunaku luno tolwerabiranga olulabye 12 gizino lwelwebbalaja ebula olunaku lumu valentine etuuke ogiraba kyekinyamba gy'ebimyufu bino lunaku lwakwagalana naye valentine yogimanyi abagalana babiri. Yabagalana babiri. Kati ebirabo bya valentine obirabye okuva mu logifomu Bye bino. kati gwoyagalana ne logifomu ekyajeewo Efariso liiryo leka tulyanjuluja alirabe wano katwanjuluje wano yanjuluja oyinza oga nti bandeetedde ebitundutundu katukwanjulukije olabe guugwo kampani enamba yekulowojejjako eya logifomu ogirabye wamma basi eyo logifomu logifomu ogiwulira kati ate tebakomyawo ne bagamba nga bw'onoonyumirwa obuliri tebwetaaga kunyumirwako bitundutundu bakuwadde essuuka peya namba sumulula ne bakuyiwamu nekibulanketi okyukire eddala obulamu okirabye esaala ozeetaaga akola atya kirungi munange logifomu yekulowojejjaako hoja ogambye gwe mukyalaani Nabosa girade ekabira bulemeezi essuuka ogirabye logifomu kekkoje era tukyaleeta kati tusoose kuleetako omufaliso ogwo ogulabye baguyita fit slip fit slip kati ate tugenda kuleeta osopediki gamba osopediki ejja ogambe nti ne sipulingi ejja obagambe ne fiber pilo nazo zijja olaba bwoyaka mubaamu ebirooto ebirungi kati twagala ebirooto byoddamu okufuna ng'oli ku logifomu ezo mmeka ezo mmeka ezo mmeka ezo mmeka ezo mmeka ezo mmeka logifomu ekutumidde 224 akwakire nga ttaala bazzukulu bange
mwenna ebikisa gibawadde gibataddeko amiina mukama abakulembere mufune mukole amiina yongere n'emmotoka mwongere endala amiina n'abalongo muzaale bw'abatutuma abalongo wajaalayo ba mirundi emeka nze nina abalongo ne bannyoko balina abalongo ne baganda bo balina abalongo ate mubakire muyiwa babiri naye ono yasinga okwagala abalongo batwale ne umaru naye abalongo abaagala yambasebo y'oli ali ku kamera njagala oludda wa ndeetera oyo amiina naye wajalibwa mwaka ki katonda attu ogwo sikyagutegeera wabula emyaka gye nnina oyina emeka 7 7 wajalibwa ku kyalo ki ku kabira kuneera wajalibwabwa nazaalibwa nakifuma naggalama oliwo enakifuma eri mu kyaggwe enaggalama ng'olwo ojalibwa taata ne maamaani yowaana nkonge mukasa kitaawo yalinga akolawo akabaka nga muggazi omuggazi wa kabaka mu lubiri emmengo nga aggala muzigo azaala empanga nga byaggala muzigo azaala empanga mpozzi lyaliwa yenyumba eno eri masubi lubiri egundi mu masiro ekasubi eyakwata omuliro si ye muzigo azaala empanga ye yali omuggazi waayo olwo maama wange mukazi yeddira nnyo nyange betukutuku mujukulu wambajiira ebuli mu mukyaggwe kuno gyotya kufumbirwako embaga nemenya ebidaala n'emiti byako ng'olwakuwasa kuno yani yojefu ani semujja kati mugenzi yafa mwawangala ono ono mwana wa mwannyoko yasalawo naga nti kajja kukuume ekabira wano mufaafagane babiri tusanyusa omulaba bwe lutyo abendiga mukama yabawa twaka kale kakati ekirala kiko bubaka kibo bwoyagala okuwa bannayuganda ku logifom webaze ku logifom kuba kuwadde ebintu bino ffe tuli batume mwebale nnyo mwebalire ddala ku bulungi bw'ekitundu kyammwe kyemukola ne logifom abakola emifaliso abalufomu abakola emifaliso bannaye mwebale okundowoozaako wewaawo ate mweyongere mukole amiina tuweeyo essaala fukamire otukulembera essaala ono nakibuuka yagenda okusaba lindako musooke mulindeko tuwulire omuzungu kyali kitya omuzungu atuuse nga bayitawo nze ndaba bazungu simanyi batuuka wali wammanga nga bakyusa nti awo omuyise omukyalo ono kati abazungu abo nga bajja nga bandeetera obubaka bwe babatuma nga bandeetera n'akanywa amazzi akanywa amazzi kekaki kano kwe bateekamu amazzi n'osiba buuti n'osumulula buuti kano akawungi kek'amazzi nga buno obwemulago nga bandeeterako ne bebandeeterako nga neeyanza nti obubaka nti batumye buvudde wa musumba ogwo si mukisa gwa Katonda gwennyini tena kati nammwe bannange badde simanyi bakiseebaza Katonda Jajja olugalo lwabadde ki? naye nalwala entunuka nenkola bwenti anti nimanyi eyo entunuka yakuluma mwaka ki
wayisewa myaka ng'esatu. Yakabona. Entuniko erumu olugalo ne lukendera. Eno yanuma nina emyaka 3 egy'obuto. Bantega ngo nnima nnyo. Ani yakutiga? Nti olima nnyo? Musajja najja n'ayogera. Nze nti Katonda yandeetere engalo simanyi. Nakugamba nti nakumaje? Yayogerera ddala n'okusenguka n'asenguka n'agenda. Nagamba mukazi gwe nakiyingie engalo egyo mbadde njikutula. Era yasenguka n'agenda. Ng'amanyi nti owedde. Manya nga Katonda njagala nnyo. Ate sirina kyenkoze wabula yekka n'ayogera ne bakakummanga omulugwala biki mugamba nti nze engalo yajjayo kasimanyi. Nadduka n'agenda. N'ava ku kyalo. Lwakukuleetera buvune bwantunuka. Naye ate ennima. Yawona. Yadduka lwakukulekera ngalo ndwadde. Katonda yamanyi alibeera bulungi. Gye bansala. Wano baasala bati ne basala bati. Mukama bw'ati. Omukozi w'ebirungi anti aba mulungi. Kale. Atuwe esaala agisumulule. Twebaza ebintu byonna Mukama byatuleetedde era twebaza abatuleetedde ebintu ebirungi. Baddeyo bakole. Banyikire bakole bataata ne bamaama beebale kubayisa amakubo era n'amakubo ge batambula Mukama abatuuse bulungi. Ayi taata tukwebaza taata gwe kyotuleetedde olwaleero ekyengera kye tubadde tutamanyi wano. Ayi taata tukwebaza kubanga otuleetedde ekyengera kye tubadde tutamanyi. Tuleetedde ebintu bye tubadde tutamanyi wano mu maka gaffe. Ayi taata otuwadde ekyengera kye tutabadde tutegedde ne baba baddayo Mukama yabawa Mukama abawadde emikisa abadde n'omubiri gwonna ogugaba era agongere era agugabire ddala ku linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omukama atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye atenderezebwe Omukama agulumizibwe Omutonzi w'eggulu n'ensi. Kuuma kyabwe tugolokoka tumutende mutuntu bannange era ekiro nga tuwawamuka naffe nga tugenze enderogifoomu atenderezebwe Omukama atenderezebwe Omukama situkobibyemu nebwe Omukama agulumizibwe Omutonzi w'eggulu n'ensi. Ono Nabosa omutuukuvu ku kyalo Kabira tuli wano nga tuli ebulemeeza ate era tukube engalo abajulizi tumutende atenderezebwe Omukama atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye atenderezebwe Omukama agulumizibwe Omutonzi w'eggulu n'ensi. Basaba malayika eyo mu ggulu ne Kabira wetujje wano ne logifoomu ng'akola emifaliso tukube engalo abajulizi atenderezebwe Omukama atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye atenderezebwe Omukama agulumizibwe Omutonzi w'eggulu n'ensi. Kyegamba nga Jajja bw'asabye mbawerekereza essaala nange kansabe. Tweyanziza Mukama okutuwekula bweriti abalozi fomu ne batukyalirako era tusaba obawangaaze nga Museveni bw'aludde ku ntebe nawe oba obawangaaza mu mulimu gwabwe obawe omukisa byonna bye bakola beeyogereko bweyongezi era obakulembere ne gye bagenda bwe tusabye okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abe Kabira tubatadde. Okay, nga bwe tubadde bannange era nga bw'obirabe bwe bityo bwe bitambudde naye nga nkujjukiza nti kino si kiri mu bwomu wabula atambula ne munnange. Munnange bakiddaawo atali munnoowo nnyo wabula ng'ensi yetugatta kuba sikulinaako nnyo kyenkufunamu. Wanji? Anti ennyama ensava ne bwogiraba ku mudaala nga tulina ekisente. Oyitawo buyisi n'ogenda olya doodo obwo nga tali muyadde. N'otendereza doodo ono tabadde emukaawa naye ng'ennyama wagirabye. Naye nga tolinamu kasente.
Okirabye otya ekintu kitambudde kitya? Kitambudde bulungi omanyi ensi abantu bagiraba kungulu. Ensi erina munda bwayo. Kati ffe ne Delta TV tugejejjaako okusensera tulabe. Naawe kennyini ali eyo alaba otegeere nti bannange nsula bubi oba nsula bulungi. Kati ebyo tubirekera bannayuganda naye nga Roseform nga bwekikoze era ekikoze bulungi. Obuliri ne Roseform. Ne Roseform Abadde spring mattress ne munange. Mutini bakiddawo orthopedic. Ali ku kamera ye Simon. Ye spring. Nze spring. Egwe spring. Nze spring kwanga. Oli fit sleep. Kati atono. Kati ono umaru. Tumwedilaxi. Sibere ono atekeddwa kubanga ye high density. High density. High density. Okay. Umaru high density mattress. Fit sleep. Orthopedic spring mattress. Omuganda agamba nti jawe gaali. Omuganda agamba jawe gaali okola otya? Tugende. Leeta. Kati za gwasooka nze? Nze nsooka. Avuga yasooka. Kati ntula kisajja kikaze. Ayambaki n'okuba ekigo. Tuula kabolongojjo. Nze simanyi bituulako. Eggaali bagituulako kabolongojjo. Oguma Simoni nayiga mu jankaaga simanyi avuga kati mu 2000 oteredde nsimbule tugende bamukwekoja eno yegaali gye bayite eyakiweewa Jajja bana inadi tu sanga ndinga avuge baki tukome wanati sifuna boda ngaluli owai terera Maria wenyeje gari yatabuka. Sigana kuterera. Ojja terera. Nja kuterera. Sokore ke nja kutereja. Bannange. Nyeya. Bannange. Eka nje nkuse naye baba. Lino Efariso kibe mu kagoye. Nja kutwala. Baki. Oba nkukura. Mama. Zibasibe kutu. Linda kus. Zelenga sibimanyi bitulako. Avako. Tambu jawe bigere nje neryewo. Nkoye naka. Ongobye. Ongobye. Muri musajje gitakyagwana ku kaliya.